Balamusizza nnyo bannaffe abatugoberera batubabaye ku Ulasange Online TV. Amannya Kiyingi Duncan Kiwuuwa nga bulijjo tukomyewo n'omusomesa Musibbosa Geoffrey Nseregganyi Ssengule B22 mu Nabusiro owa Radio Simba kaawonawo waffe ne bana Ulasange omuntu aba tubuliridde akabuliriro mu nnaku ezimu mutusaasira kuba mukama wange abaako emirimu yatambuza egy'enjawulo egy'olulimi Oluganda. So bana Ulasange tukomyewo olwaleero mu puroguramu yaffe enkulungo y'okumanya nga bwe twabasuubiza obutabajjuza. Musomesa sooka weyanjuleko eri bana Ulasange na bonna abatugoberera ku YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp bonna weyanjuliko gyebali. Weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzeege n'agenda ne kye baŋŋambye ng'emmeeme etodde ekyamazima ekyanikataba bwe kikubirwa enkuba ebweru nga nnyini kyo taliiwo oba nga tannajja. Bw'olaba nga ow'omulira nayita mu ntungo nga bwe litaaba eddalu kinaaba kizindo ekiragala eky'ekibya tekibika lusuku. Mbagamba bulijjo timulina okwetegereza ensonga kubanga eyeetegereza yatta omuzira ate omumanyi takootakoota banyanjudde abubeera eyo. Nange neesindise Mamaanya ku luno bagamba nti neesindikidde ddala Mamaanya era nammwe gye muli eyo mutereera okufaananako entalya menvu bwetereera mu mbubbu tulyoke tulojje okufaananako omufumbalanga alojja ekyeya ky'essana bwe kyeberengula obuliro. Weewaawo tetwayinza kukuma kungu obuba otongo lyakuma mu mulyango kubanga ekajja ey'ettumba omuliro gwe gugigolola ate ow'amawaggali akoma ku mazzi. Jjukira era ow'amawaggali era alinga eyeraba ebbiri eyeraba ebbiri tabuulirwa ebimusaaliza byafiirwa. Nze Musibbosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamugule n'atagwira teyakimu kiwoowo olumunyogovu atalina mazima yandisaava kubanga ni mwana wabagejja omugenfu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo na bulamu. Ssengule 2022 nebyakaawonawo. Bana Ulasange mweyongeza okuwulira omusomesa twamusizzaako mu nnamusa ey'enjawulo. Tuyanza tuyanzege endaala ngikubye mu kanyomero kapaaka endaala etuuse musomesa. Weewaawo kulikayo jjo mu ngule ya Simba engule eryabadde yangu mbimanyi kubanga munnange ebyo bye natambuliramu ebbanga lyonna mbimanyi era kati gwe oli musajja nnyo. Bakulisaayo nendukusaayo mabira kiwanuka mwabadde basajja nnyo baaba naye mbaagaliza buwanguzi ngule musobolera ddala okugiwangula. Mwakoze bulungi. Yes sebo. So musomesa bana Ulasange nga tulina batwala mu kanyomero kapaaka enkulungo y'okumanya. Weewaawo nsaba bamenyeremu mu dictionary yaffe ey'Olulange olulimi Oluganda olw'edda. Kaakati njagala okubategeeza nti Buganda nagiwandiikira ekitabo kino kiyitibwa Olulange Luganda Dictionary era nga bw'owulira kigambo Luganda Dictionary kitegeeza nti kirimu bye kinnyonnyola nga dictionary ey'Oluzungu bw'ennyonnyola eby'Oluzungu naye kino kiri Luganda Dictionary kitegeeza nti dictionary ennyonnyola eby'Oluganda ebigambo ebizibu byonna tukozesa ebigambo Muganda nge Kiyingi abantu ne bibakalubirira tegedde. Naye kati wano bw'aba alina ekitabo agamba ayogedde ku kalanda kandinoonye ti ekalanda lye lino litegeeza kino. Kati kyekitabo kino kibayita Olulange Oluganda olw'edda Luganda Dictionary kya mitwalo 10 ng'omuntu akyefunira. Mpozi ayagala okufuna ekitabo kino oyita ku 078 599 343 erine ku WhatsApp oteka mwabali eweru w'eggwanga otekako obuteesa akawonera akagatta oba 256 781 599 343 nga weefunira Olulange emitwalo 10 gyokka. Sebo tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Abavubuka ab'omulembe Omutebi balina olulimi lwabwe balina bye bakozesa. Ebigambo bino olw'okuba nti nno bikyasenyera ababikozesa bangi naye ate era waliyo abatabimanyi. Ate twagenda okuwandika ekitabo kino Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nga tetulowoozeza na ku ba mulembe guno okusinga wabula abanaddawo. Kati g'omuzadde kino ekitabo kigulira abaana bo kubanga kijja kubayamba nabo bamanye kubanga n'abadaddawo bajja kugamba abaaliwo ku mulembe Omutebi baalinga bakozesa bigambo ki ebyo bye twawandikako wano kya mitwalo 3. Tulina ekitabo ekirala effumbiro ly'ebisoko ebya Ssengule 2022 kituufu ddala. Effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 2022 ekitabo kino kinnyonnyola ebisoko by'olulimi Oluganda
era nga kya mitwalo 3 bwegiti bagenda kubabuuza ebisoko mwabagenda mu mpaka nakuba nabaddeko gye balina ebibuzo byebababuuzizza ate gwe wabisse kitegeeza nti effumbeko ly'ebisoko likukozeemu omulimu kubanga bano abamu tebamanyi kitabo kino kya mitwalo 3 kigulire abaana teeka mu maka go ebitabo amagezi bugagga kino kya mitwalo 3 gyokka ng'omwana ayiga olulimi lwe lwaki togulira omwana ekitabo kino ndaba wano esoko okukaabira nagaliyunja kirina amakulu gaakyo okuseeseetula ku luwaanyi otegedde ekyo kitegeeza ki kwe kutunda ku kibanja ky'omusika okitegedde okulungira omuntu olusa nakyo kisoko okitegeeza ki okulya omuntu enkokola nakyo kisoko okukansira olujja ebisoko biyitirivu biri muno tetuyinza kubiba amalira naye nga effumbeko ly'ebisoko nakyo kya mitwalo 3 weewaawo bassekabaka ab'ensimu wawa kino mukyagale nnyo kubanga kibazaayo ku nsi eri Buganda nga tennafuuka Buganda yali eyitibwa etya ye abaffe mwalimu abakulembeze abaafuganga oba abaalamulanga ensi eyo nga tennafuuka Buganda be baani n'emyaka gyabwe oluse lwattondo olumanyi olwasemakigiri olumanyi bino bye twawandikako mu kino ekitabo era tukuleetedde tula kino ekitabo kya mitwalo 3 naawe otambule n'okumanya omanyi munnange waliwo olugero olugamba nti obusolo bwakuno tebufa omutego awutega gumu otegedde so tuleme kwekwasana kubejjereza nga abejjereza omunyago kubanga sebwavu bwali bwadda abejjereza omunyago nti banjera kali kino bakiyita bassekabaka b'ensimu wawa Buganda nga tennafuuka Buganda yali eyitibwa muwawa n'abaalimu bayitibwanga abawawa oba abalasange oba abaggala kula kino kya mitwalo 3 kikuwa ebyafaayo otegere kati musomesa sebo nga tumaze okwanjulira bannalasange nabo n'abatugoberera sebo etabeewo wammanga dictionary olulasange Uganda olwedda buterevu yasinze emitwalo 10 gyokka tulina ekitabo ekirala ky'abassekabaka b'ensimu wawa kyawandikibwa omusomesa y'omu kya mitwalo 3 byokka tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi nayo kyasinze emitwalo 3 gyokka n'effumbeko ly'ebisoko eryasengu 222 nakyo kya mitwalo 3 byokka nandi oyo yenna ali eyandiyitiriza delivery asobola okunoonya omusomesa ku namba 078 599 343 eri 078 599 343 nga bw'otulabaawo essimu ffe tugikuteereddeyo kati bisigadde mu ngalo okusalawo kuli mu ngalo zo oba otofaayo abaana bo bayiga olulimi n'ebyafaayo by'ensi yo oba tofeeyo ffe tukoze ogwaffe wama tetukukoze abantu bangi batulaba abali mu kyoto ky'Abawalabu Saudi Arabia Qatar Oman Abu Dhabi n'ebibuga byonna byonna Emirates zonna abali mu Dubai tubatumiddeko Stariyard abali South Africa mu provinces ez'enjawulo nga abali Free State Mpumalanga KwaZulu Natal Gauteng Western Cape Eastern Cape ebibuga byonna abali Marisburg abali Peter Marisburg abali Polokwane abali Mpumalanga Bloemfontein Pretoria Johannesburg Kempton Park waliwo Mafikenge Mabopane utundu bonna kabuga kubanga olulimi Oluganda tulutambuza kalo ku kalo mutala ku mutala kibuga ku kibuga kalikonda ku kalikonda mugule ebitabo muyita ku simu yojemba wadde WhatsApp namwe mwegulire ebitabo sebo kakati musomesa kanyomero kafeka n'ak'enkulungo y'okumanya olunaku olwaliro nga bwe twasuubiza bannamulasange nabo n'abatugoberera Facebook mukutu ogw'omusomesa Munnabusiro olwaliro tuzze n'essaza musomesa erya Busujju weebale kwogera ku Busujju tumenyeremenyeremu essaza lya Busujju ku byafaayo mbawe ku byafaayo bya Busujju ekyo ngenda kukikola era kaŋŋambe nti otise mulalu ssanja ekyo ngenda kukikolera ddala Busujju essaza eryo limu ku masaza ga Buganda amatono ennyo simanyi obadde okimanyi Busujju ne Butambala busaza butonotono buti Busujju busaza butono era babujjako n'enjogera egamba nti Obusujju bukira Obutambala naye enjogera eyo waweeva eva ku kubeera nti nno Busujju erimu omutaka avunaanyizibwa ku kukuuma abalangira oyo ye Kasujju kati njagala nkutegeeze nti obwakasujju nabwo bwami oba obumu ku bwami wano obw'ensikirano bwalibwanga balugave kyobalaba n'essaza ly'Obusujju lino abaalifuganga mu nsikirano baali balugave
era okubeera bakasujju ab'olugavu obwakasujju okubulya baabulya ku mulembe gwa Kabaka Mutebi ow'e15. Mutebi ow'e15 yatuuka ng'agamba musajja we Kalali mutabani wa Nakatanza ye yafuuka kasujju oluvannyuma. Kasujju Kalali ono mutabani wa Nakatanza waliwo emisango gye baamuyitira okusala Kabaka Mutebi. Bwe yatuuka mu lubiri yatuukayo ng'alina akasujju wano ku bbeere. Kabaka namugamba yiko kasujju bbeere andi ndaba akasujju ku bbeere. Kati naafuna erinnya ery'akasujju mu kusaagasaaga. Kati lyafuuka linnya ly'Abalugave ate ekkulu ennyo eggundiivu kubanga Abalugave wadde baalyanga essaza lino erya Busujju mu nnono baalina ate omulimu gwe bakola ogw'okukuumanga omulangira naddala abalangira Kabaka baazaala. Era Kasujju akola emikolo mingi nnyo. Omuntu bwe bamuleeta oba omulangira bwe bamuleeta agenda okusikira obwakabaka bw'e Buganda, Kasujju yamunaanika olubugo ku mukono ogwa kkono n'amussaako n'eddiba eryengo n'amugamba nti gwengo Kabaka gwengo Kabaka gwengo abasigadde busimba. Kati olaba nti Kasujju n'obwakasujju bukulu nnyo. Buno obwakasujju okubeera nti nno Kasujju yafuga essaza ly'e Busujju kituufu, naye kyandibadde kirungi erinnya Kasujju ne limuggyibwako afuga essaza Busujju. Lwaki? Kubanga Kasujju linnya lya butaka litegeeza oyo avunaanyizibwa ku kukuuma abalangira. Otegede? Kati ne tunoonyayo erinnya eryoyo afuga essaza ly'e Busujju nga lyo lya njawulo kubanga n'obwami bwamala ne bwawulibwa. Obwakasujju baabwawula ku mirembe emicwa egy'okubiri ku Dawudi ky'owokubiri. Era omusajja Andereya Kiwanuka ye yasooka okulya ensowole mu bwakasujju. Kale nno Kasujju muntu mukulu nnyo kyova olaba enjogera gyensoosezza nti nno Obusujju bukira obutambala baagiyeta lwakuba nti nno wadde amasaza gano abiri Butambala ne Busujju bombi matono naye ate waakiri Busujju asinga Butambala kubanga Busujju alimu omutaka omukulu Kasujju. Ate nga Kasujju yakola emikolo ku mulangira agenda okufuuka Kabaka wa Buganda. Kale ekintu ekyo nsaba mukitegeeza mukitegeere naye ng'embuga y'essaza lino eri Muwera. Kasujju embuga y'enkulu alamulira Muwera. N'olwekyo nga bwe tulaba amasaza amala tuzika lino tuli ku ssaza lya musanvu oba erya musanvu. Tuze tulaba amasaza ag'enjawulo Busiro embuga eri Ssentema, Makota Kayima embuga eri Waliwa Butoolo n'amalala ge tuze tulaba. Kati essaza ya Busujju bwe lityo bwe limire. Ebyo bye byafaayo ebitonotono bye nsobola okubawaako amangu ku ssaza lya Busujju. Ssaza kkulu nnyo. Naye enjogera eri gye bagamba nti Obusujju bukira Obutambala, okusooka baali bagiyita nti Obusujju bukira Obutanga. Kati bano baagikyusa bukyusa. Kyebava baga nti Obusujju bukira Obutanga kubanga enjala bwegwa Obutanga tebabulya naye ate Obusujju bwo babulya. Bagenda ku biryo n'Obusujju obuto bwakateekako babulya. Omanyi babuyita obuguju. Obuguju amba babuyita ebiguju abamba buyita obuguju babujjako ne babulya naye ate oyolabye omuntu nga yakatanga tebalya Butanga. Kati essaza lyaffe erya Busujju lyeryo bye byafaayo ebyo. Tuyanze musomesa kanyumu kaffe kanak'enkulungo y'okumanya tojjanga okwo wabula nnyongera okujjukiza bannalula Sangeera mwenna abatugoberera Ssekinoomu ku YouTube, Facebook, kituufu WhatsApp mwenna abagoberera omusomesa ow'olulimi Oluganda Musibbosa Munnabusiro. Twongera okubajjukiza ku dictionary ey'olula Sangeera olulimi Oluganda olwedda. Dictionary yasinze emitwalo 10 gyokka egya Uganda asobola n'okukolera delivery ng'omunoonyezaako ku nnamba y'essimu wonna wooli gikutuukako ku 078 599 343 nga tuba butoola bwakambe nansalwa oba butoola bwa malusu na ddokooli oba bukwata fumu na nyama. Tulina n'ekitabo kya Bassekabaka b'ensimu wawa Bassekabaka b'ensimu wawa era nakyo weekiri kyasinze emitwalo 3 kiwandiikibwa omusomesa y'omu Musibbosa Geoffrey nawo Munnabusiro Ssengule 221. Kituufu nnyo. Tulina effumbekero ly'ebisooka ebya Ssengule 222 Butalevu ekitabo kyekimu kitabo nakyo kikino kyasinze emitwalo 3 byonna bikola ku nnamba y'essimu eyo 078 599 343 giwandiika awo ojje ne ku WhatsApp oyinza okuba ebibuzo biweebuuza. Tulina n'olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno olulimi Oluganda kituufu. Kale nno ebitabo bino nga bwe mulaba muganda wange abibanjulidde omuteesiteesi wa puroguraamu eno enkulungo y'okumanya mukulu Kiyingi Duncan mubyegulire mumanye. Tuyanzeege musomesa weewaawo tojjanga okwo mu Kanyomero weewaawo katuveko ku muganda waffe ali mu Amerika oyo
yani mpozi aluwa owe Canada we ndigoyo we Canada bossa owerinya bossa Lameka Dickson munange nkutumiddeko muganda waffe awebale kwagala lulimi tumanyi tino mukasi akatononyo ojja kutussaamu ku ssente otuwagire mu mirimu gino ovujjirire njagala nnyo ab'ekika ky'endiga ate basooke bo bennyini batukwatireko inginiya Moses zimwanguyiza lujja tujja esawa yonna tukutuukako waliwo Dr. Kalyesubula Robert webale nnyo Dr. Semitala Wilberforce bannange tujja kubatuukako tujja mwebale kwagala buwangwa bwammwe tubebaza nnyo olw'okwagala olulimi bannange abatukwatirako n'abatuwagira mwenna atubeebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe weewaawo munnange ate naakubanduga butanyuka bw'owomerwa ebiwooma bigwa byoti bw'owomerwa ensonzi tosula mu bisaalugumba katubasiibulire wonna tetunaakola ki